kamba subire no mukyali bulungi tukyagenda maaso n'ekyamuka ku makya Alibert Kachumbali nakutambala ngegange raise moment ke kanyome tuli olwaleero nga ndina abasajja abamanyi okubanga abasajja abasanyi okituuka ku art oba katemba oba kyetwandiise stand up comedy comedian abakabi bendi nabo olwaleero nga njagala tubabuuzeeko ate tumanye ki ekigenda mu maaso comedy bamazeemu bbanga kirabirungi kibe bamufunyeemu tuyinza okubeera ano bambala masuuti naye nga bageyazika wali eno kifu twagala tumanye comedy alimu ssente oba tali ogamba Sunny Case Uganda international amanya zekikamba Uganda singa kulesinga nyo wano mu Uganda sigenda ngayo ani mutamivu alinya ngenda kiriki mu kaseera nno mpawe kaaga bafunye kadaama kadaama waliwo omusajja mu Uganda atalina kadaama gamba nga mukwano gwe mpozi mukwano gwe batamanyi omukyala obala emikwano gye bakagamba abo abayayi basinza okubeerera waabo twogere ku art industry ati kumaze mukanga banga dini watandika bakizenga yalika 2010 kusomwezi wakikonfu kungi naye bwokola ekintu ngaokyagala ku mutima tolumwa nnyo byagwamu ebyo kuba tukoze n'abaana bangi najjaawo ng'akulabye akulabye ku tv akulabye ku komedi waawa komedi store obawa nga ye ayagala omwezi ogujja abeere bw'atyo abeerenga so process nene nno era twajja talent tuzirina batugamba bino ngisobola naye ogenda ogula basiba omwaka n'omulala tubaziwa emyaka giweze 5 wali mu komedi siina yadde akayumba naye nga talent ogirina sigamu talent bagitutte so bw'ojja nga gweoyagala mbono olunaku lw'ekyo obeere wakabi oba ne ssente ojja kunyiigira bwereere kyetaaga n'okola ekintu okyagala ku mutima onyumirwa nnyo otanyiigira bantu mwefuna mutya ne rasita kuba ndaba nga engeri gye mukola munaye mumakingira ddala ganjuozi ezimu zetumanyi mwefuna mutya mwefuna ebbanga ddene 2015 namusanga mu kibiina ekiba kitasuubira nga kijoyininze bakozeyo n'omuzannyawo nanga nalina kyonna kinalimu ebakitanga aleero nakyakozeyo emizannyo nemusanga awo kijoyininga tutandika drama of stage tukuba stage zonna naye nga ffe omuzannyo gubabeera bagenda staginga batuwaamu bintu byakozesa bantu zimugamba mukatesa nekiiza gye mbwabeereroya nazannyako gwo nga karakita ya Katikkiro naye muzannyo gubagulaina kunya bagamba ndinjamu biri ebisesa kati ani agenda okikola so yali director neyenyigawo buyakutikkira simusonyi bakulu nali manyi ngenda zanyo ekiri serious so okwatandikira comedy 2018 na drama tumukoze ebbanga erimala comedy tuyingira akandoli bweri tujja wano kwatandikira nabo bigatesobati tugerese wano firimu TikTok onejje tujoyininga ekola karakita y'omutamiivu rasta yali yakola ki yali yabomba yateekayo dde ekigere mu maaso yali yabomba nga ali ne mutuulu wali wamuddukako yali mbeera okudduka kigambibwa nti nomwafunamu obutakkaanya awo kutandika kukola nemutuulu just tukira twali mu naye TikTok yajja kukola stage kati ate ebiseera ebyo ye yali nnyo mu firimu nga gisina access mu firimu tene obukisa bwajja nekituuka kavidiyo kamu kati nolaba webikola nengamba webitu webikola nenyongera yako okubiri komedi ono oba maviita wazaalibwa kyula oba just mbeera yakusinga Uganda yadde I was born Tanzania because family yange yonna bwegitulira yonna eri mu eri mu industry yali bakayimbira muyita wange yalwenenkalu nawo yalwenentulo family yange yonna eri awo mu industry kati so kirabika nange passion nazaalibwa nzirina nakula nenjiboost tosuubirayo okukola project because omukwano gubeerawo n'okwawukana
mulina ekyenjawulo ekibagadde ekyo abantu kyebasuubira ne bwe buli badde mugenda sigala mwenna ekyenjawulo bakitya nga mulina ekibagadde ekisinga ku kaati ebbanga litumaze ffenna nga tukyemanyi ekizibu nnyo okuwangala n'omuntu myaka mukaaga n'obanga tewali administrative musayire gukwatagana kusigira kumanzi ewaffe abasinga bonna ne muzee wange mumanyi ewaabwe ne bonna bamumanyi ewaka ayingiranga so ekisingako awo sima nti kiba kigamba nti oba twasala yirisi ekyo gyesiba nange ndi mulogo Olina kaadi? anti omuntu era kasitaakula omuntu era kasokula nebagamba nti nonaba ku mazzi g'emizigo ndiboona alinagali watolozi lwaki obonaaba olusulo otamanyirwako okkiriza nti bwero lwaki oba otambula nolonda sente lwaki okuba emiggo oba okubaza ti nga sigo yazisusa oba oloze tolina kati nga mibenjiru gibwaivani okuba ffe era tuli balogo okimanyi osobola okubeera alimuyeraguza lwaki obeera ologamba omuntu okunumira muno si bwaddwali kanabe okumwetanga oba onabawala osimanya era nga bwamukamwa kangaye kumwetanga lwaki togenda mu ddwali tegeza eddogo lyanjawulo ate eddoggo lirimu mitendera gabagamba nti obulalu buli mu kategori nti waliwo ali ebutabika ne wabaawo omulalu nga ye mulalu naturale kalina eddogo lirimu ebyo omulogo aba n'essabu ne wabaawo omulogo nga ye jasi ali awo atambuza mukoti lwogere ku projekiti eno ekwata ku ki era lwasize mu kikole era buli akola projekiti nga zino agamba neno charity hidden cover charity ate bijja biringa bibiri tugenda bizimba bizimba nkusuubiza naye anayogana mujje charity ate tulwagala teka kugamba charity bayinza okugamba bijja biringa bine tugenda tumaleyo ettaka abantu bagenda charity ebizigo bya nnuzi 2,000 eno biwanvu bale batulagiridde eddagala ne China lisinga tugambye ebyawanvu eddagala litegeezaaga ayingidde munda okuyingira kwa sente okuyingira saawa ebiri etandika emirambo gigulawo saa 12 saawa 11 saawa emu acumbali muli ku stage nange ngenda kuzannya omeleza bana bawuge ye mundabeko bana bawuge waliwo ebyoku anti basookesa eri kuwuga ne bajja nga tumaliza mpaka kibulire lya abalabe obubaka bwe nandibadde nabo oyinako bajja balina abanaabeerawo bajja jambagamba obubaka bwabwe tumira omukyala tupewa twala omukisa guno lunaku olwaleero kyokukamba Uganda tumira ku mukyala wange kwagala nnyo bamubeerawo yani mukyala oya amannya g'omukyala akubeeredde ebbanga eryo lyonna atakuzijuzizza esirinnya robotaddewo oli mutiitiizi mwoti siri mutiitiizi kikube bwo nalumansi nalumansi badde example omukyala akitegedde bulungi nnyo era kana akatambi kimanyi kagenda mutuukako nalumansi nawooli siye nalumansi badde example yange
ati yani owuwata okubuuza nze ate manyi omumanyi naye nga mutumidde okay mbeere bulungi ono Yabwe buli kaseera amwogera naye tamwogera manya omukyala Yabwe lwaki muti wekaba mukazi wange ali mu Uganda ate kati kigaana kwogera linnya alinda Shaloni genda ku TikTok noteekamu alinda Shaloni ku Facebook ali kuki alinda Shaloni ndamuyimirizaako ate nawe asobola okuba naye omusajja mukulu naye bw'oti alinda Shaloni amweyo omutwalo wa musajja mukulu saagala gwa mu kamera ngayala ne bwevakacumbaali akunderekere sana yogende mukyala mumanyi bayita naye tali mu ggwanga okuzizaayo ngenda kumuwanga so naye nga byebi nange owange mutumidde amawulire mutuwaa abonyiridde engoye ziddayo nga toyompyamu naye ezengoye kulya sagala namugabye ekyali mutambi ani yakoze outfit eno mami akuzaala toli kutte kubaba oluyimba beautiful alinda Shaloni